nga tonnategeera bwe batuuza ssente tonoonya ssente ziveeko. Sooka otegeere nti omuntu atuuza atya ssente ne zibeera mu nsawo ye obutavaamu. Ssente zirina kima ssente endala. Ssente bw'ejja mu nsawo y'emitwalo 10 gino nnoonyayo 10 emirala oba omutwalo ogwo oweze 10 n'emeka oweze 12 oweze 13. Abatulinako akakodi ako bokka be bafunye ssente. Buli muntu yenna awakaawe yandibaddeko n'ensawo gye tuyita enzibizi. Enzibizi ezibira eyo ngenda gikola olwaleero. Ebyama byo ensawo enzibizi lwaki tuba nayo n'eggwanga ligamba lirinayo baatoddeko mu nsawo eri enzibizi kubanga ezibira ebyama byo. Esi togenda gwe buli lunaku tukumanye awuuyajja oba leero aleese endagaano yaawa oyo omukyala bannaye yeewola. So nkwaniriza ku A Talk with S Media Uganda, amaani ddoboozi Nabulime Esther. Please subscribe to this channel, likinga, commentinga or sharinga waako. Okitegedde tubeera mu spiritual conversations, tubeera twogera ku culture. Lwakubanga tuwe twogera ennyo wano bwe tuti abamu mulowooza twogera nnyo ku Baganda bukalo yambuza gamba ate ffe Abanyankole. No, tujja abasooka tujja kola ki as long as it's culture tugenda kola ki tugenda kujja tetera kwawukana era bikyuka mu bitono bw'olanga bagamba nti munaabe ku Lweza togambye lw'Abaganda. Okay. So twagala tutambulira awo tulabe nga tugezaako okumanya tubuze nnyo tuludde nnyo bakitate tuludde nnyo okwetereza tuludde nnyo yesa tuddeyo ewaffe ku nnono bagamba tudde ku nnono. So tuludde nnyo ku bugenyi tuludde nnyo ku bugenyi gye twakyalako essaawa tuveeyo because mu kukyala ennyo tukizudde nti twonoonye nnyo okitegedde twonoonye nnyo ebyonoonese bingi. So tuddeko emabega tulabe ne wano tusobola okubaako bye tukoppa naye sigamba nti tutandika te kulowooza nti bali tebaali bantu okitegedde abaatusookawo bajjajjaffe mwattu nno baali bulungi nnyo n'otusinga ffe tubonyeebonye n'ensi etukubye left right and center okitegedde bajjajjaffe baalinanga ettaka obeerawo nga tolina wadde 2 ku 2 myaka 8 baalinoonya kubanga tewali mulembe guliko kyalayisi buli kyolaba. Nze ndaba nnyo abantu nagamba akayuma nabadde manyi azimbye ennyumba yazimbye ruumu emu n'omugamba nti kati bazitunda wa ruumu ezo emu olina gy'ogaba oyo agamba nti esi yazimbye ruumu emu oba bweza kati muwe eruumu ennya gwe zejjeeko ozimuwa omusootingi. So tewali kyalayisi. So katuli awo tugezaako okulaba nga twekwatakwata tetwagala nnyo bambi mujja ne mutuvuma oba okitegeera naye kale bayomba naye bambi badde nsaba wawulira nga wano toyagalawo genda okitegedde ojja kudda nga tuleese ebirala okitegedde n'essaawa eno bino bye bigenda okubeerako n'ebijja. So please subscribe to this channel tutambule olugendo luno naawe alina ky'olina waliyo omuntu nga ina knowledge we ng'alina ky'alina esi tugendeko esi tukole kintu call me tulabe nga tukola ki ne programs nga zino leero tugenda kwogera ku ssente mu nsi y'omwoyo n'ebweru physical and bikwataganira wa oba okitegeera tulina Mwami Bweza naye nga programs nga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company bazimba buli ekikwatagana n'okuzimba oyagala kuzimba kino oba oyagala kuzimba ruumu emu n'oba ate oyagala kuzimba apartment ku kyalo kyonna n'oba oyagala kuzimba kugamba kyonna ky'oyagala okuzimba Osobola Building Company bakola enzija basima enzizi byonna ebikwatagana n'okuzimba Osobola Building Company. Gwayagala oyina ettaka lyo naye oyagala toliiwo naye oyagala kubaako kubira Osobola balina ebintu bingi bye bakola. So kubira Osobola Building Company
buli kimu bagenda kusortinga out ate obwanga olina ettakayo ku miliyoni 2 tandika okuzimba n'osobola building company tolinda kufuna miliyoni 10 miliyoni ki ojja kuba oweza omunana ate zigende oba ojja so nobeera n'osobola miliyoni 2 mutandika mpolampola okuzimba okukakana ogenda okukomawo ng'ennyumba oyingira buyingizi ate oba ne password esi bayinza n'okukuwa discount so bagamba nalayo ku mukyala esi nga bakuwa so namba zaabwe ziri awo osobola building company bakubireko buli kimu kibe nga ate kitambula bulungi Mr. Bweza sooka otubuuzeeko obeeko nekyotugamba tutandike okay nange nsanyuse nnyo okubeerako wano neebaliza ddala abakomentinga neebaliza ddala abasharinga n'abagenda ne bagoberera ne bafollowing ensonga zino ne neebaza abo bonna omanyi nze nyumirwa nnyo abantu abo bino byogera bya kisibu ono Gasiya obwo bumu ku bupande obutulaga nti waliwo ekkoona mu bulamu omuntu talina obulamu bw'omuntu tebuliimu kapande so oluguudo balulamba awo abaana basalirawo awo ente zisala so nsanyukira nnyo Anvuma kuba ke kapande Katonda ke yateeka ku nsi kati weewale nnyo okuba akapande kubanga mmwe abatuvuma ke kamu ku kabonero akalaga nti gwe mu magezi go toyinayo kikyo akapande tekasobola kugaana kuleeta supiidi 180 tekasobola tekasobola kugaana kuvuga supiidi zonna naye kakoba kaba kakoze eki so obwo bupande bwa ku nguudo era mbaagala nnyo vuma nnyo commentinga nnyo ng'onafuya so ebiseera ebisinga omanya luvannyuma nti wabeerera mu comment nga tunoonya kiddako kitegeeza oyinza otusanga ng'ate wali twavuddewo nga tuli walala watambula tugenda ki maaso ate era bino byoyo ayagala obbimanya si bya bonna si bya bonna waliwo ebya bonna nabyo gyebiri kuba newe tuba tugiteekayo vidiyo abaakola emikutu egimu gitubuuza by'abaana oba by'abantu bakulu netubaddamu so kati tubasaba batuteerengawo akabokisi ako byabagezi bokka oba n'abasiru tubawe n'abasiru tubawe so kati kijja tuyamba nnyo okumanya empapula tujja ziteekayo mu bakola emikutu gino gituyambe nti osogendawo n'okilika nti abagezi bokka so waliwo omuntu yeeyita Bweza omu ku TikTok ate ekinnuma ekinsanyusa oba ekinnuma byonna binnumira wamu so kyemmanyi ne buno obubaka abulaba naye ate natwala obudde okusalamu kubanga we twayogereramu eri vidiyo yasazeemu after n'ateekayo n'atemamu oyeba naye mufere ali ku TikTok owaddala balinga simanyi ali omu ng'alina content bali bana banjawulo ezimu zigenda zivaayo so bambi tebababba ebyo basaba ssente musimanyi weereza ekifaananyi simanyi ndoota Mr. Bweza omusanga in person okitegedde in person enamba yebeerawo mu bbulu nemwogera ati n'omulabako si bino nti siriiwo simanyi okitegedde so bambi tebababba Mr. Bweza tugende ku kintu kya lupiiya ekintu kya ssente ekintu ekisinga otobebbe omutwe bantu bangi balinnya ennyonyi n'agenda anoonye sente nezimubula nno abantu bangi amaka gaabwe gagenze lwakunoonya ki lupiiya poloti z'abantu zigenze ne bazibba lwakunoonya ki sente buli lwowulira ng'omuntu akugamba nti ye anoonya ssente aba akyali mu buzibu ssente ebiseera ebisinga zitegebwa butegebwa era ne zituuzibwa lwagamba naye ndi mu kunoonya ssente ffenna golo ssente naye abo bokka abaategeera nti ssente bazitega bw'onoozigoba tojja kuzisanga kuba zidduka wona azigoba n'oziteeka tosobola zisanga tosobola era omuntu gwe bayita omunoonyi gwe bayita omuyiribi oyo gundi ayiriba nnyo asobola okuyiribira mu kikuubo ng'abajja be bakolayo ne bazimba ne bava mu kikuubo ne bagenda e China ne bagenda wa
naye ngera bwakuba essimu agamba awo mukikuba gugamba Fred ayiriba bajja mukulaga era ne bagamba Fred wuuyo ajja kuyiriba paka kuba ye muyiribi so omuntu atega ssente yoyo amanya gizinaddukira sente kati kuba kuyigga kyoba ddungu musambwa mulamba gwe guyigga ki naye bwe tugenda mu kuyigga tulina paati gye tuteeka abaleekaana ne tuba ne paati gye tutega entuula bayita olutuula ensolo mweyina okugwa paati emu mugitega eyo wabaayo kasirise tebwabaayo anyega n'ogu kati eri engulu ne baleekaana nnyo 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 ensolo n'erowooza nti akati emmanga walamu abaleekaana abangoba bonna baliwa waggulu nekkirira egenda okukkirira eri mu lutuula era neekwatibwa abali mu kasirise kati ssente bweto bweri nti abo bokka abagitega bo baba mu kasirise abaginoonya baleekaana nnyo era omusanga najja ne mu komenti awo nze mwami bweza nkoyo embeera embi njagala kukyusa bulamu nze nnoonyeze wali ssente nze nnoonya ssente n'omuwadivaizi nowa ssente si bwe batwe bazinoonya bajja kubba n'emmotoka ojja kugitunda bw'oba ogiina n'akatako katunde nti bagenda kuwaaki ssente ate oleme zikola ki olimezifuna nga tonnategeera bwe batuuza ssente tonoonya ssente ziveeko sooka otegeere nti omuntu atuuza atya ssente ne zibeera mu nsawo ye obutavaamu ssente zirina kima ssente endala ssente bw'ejja mu nsawo y'emitwalo 10 gino nnoonyayo 10 emirala oba omutwalo ogwo oweze 10 n'emeka oweze 12 oweze 13 abatulinako akakodi ako bokka be bafunye ssente ate akalina ne bakuwa akawumbi kaggwawo nga tokyusizza buki bulamu kakati buli muntu yenna nga tokeerangako kumanya bwe batuuza ssente mbalaba baba bawangisa amayembe jangu owange ejjembe jangu okole bwoti naye otegedde kyonoonya ssente mulalu bwe libanga eggwanga bwe liba liyingiza ssente emmundu evaayo emmotoka etambuza ssente etambulirako emmundu eziwera 40 kitegeeza gwe batwala mulalu ssaawa yonna yeekyanga n'akolayo bw'olituuka mu bbanka gy'ogenda otereka ssente kano kagenderere nnyo bw'oba oteekayo bakuwerokaminga ne bw'osayininga obi bazitwala bw'oba ojjayo kyamyamu ekintu eki sooka otereeze wano wemba nteekayo ate balina buzibu kanootaako Namuleme Esther mu kifo kya Nabulime teekayo nasayininga kati komyawo endagaano komyawo endagamuntu basome Nabulime ng'ate wali wakola Namuleme teekako ekigalo ekigalo kigaanye endagamuntu yeriwa erinnya terikwatagana ze bayita ki gwe waziteekayo akawunti yo ssente zizo bazijjako buli mwezi ne weetawula ne bagamba nedda ssebo sooka otereeza erinnya ddayo mu nnira otukakase kino kuba bakiyita ki ssente omuzungu bwe yamanya nti singa anaakulekera entereka yo n'akukolera bbanka buli muntu gw'olaba akyusizaamu mu mbeera ayinako waatereka ssente awakaawe ssente aba nazo mu ngalo ennyingi zisobola okuba mu bbanka ku akawunti zonna naye ayinawo ekibbo mubeera ssente mwaterekako kaki kasente entereka eyiyo eyali eya culture oba ey'omuddugavu tevaako percentage oteekamu 2 osangamu 2 oteekamu 5 osangamu 5 oteekamu 10 osangamu 10
naye tewali wogenda tereka ssente n'oteekayo emitwalo 10 ne bakuwa 10. Tekiri hapana. Oba ozitadde ku mobile money, oba ozitadde mu banka. Kasita oteekayo bappa emitwalo 5 giba gifuuse na 9. 10 lugenze. Olukumi lugenze. Tolubuuza. Gwe ne boziteekayo kati ssaawa zino tene zigenze ku mobile money. Kati banga ajjayo ogandi njjayo 5 gijja kuga 5 tegivaako. Kyokka oyinako 5 gye nyiyo giraba mu digiti. Ndi gine emitwalo emeka? 5. Ne gijje 5. Ate kisobola kuvaayo. Gikugamba tegikola ki? Tegivaayo. Lwaki tegivaayo? Oyina kujjayo 4 mu 8 mu 5. Nenga gwe bw'okebera muliyali tekuliko emitwalo emeka? 5. Era gijjo gwe wagitaddeko. Naye bw'oba ojjayo tegivaayo. Kitegeeza ki? Baakukwatamu mu kye bayita ki? Ssente. Obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga singa ogenda okwewola ng'ogenda ogenze okufunayo tewali wantu weewola nga tewaliiwo jjuza wano wali oteekawo omutwalo gumu wano foomu y'ebiri wano foomu y'esatu wano foomu y'ena soko gule financial card ontegedde osooka kubawa ezo tezibalibwa ziba zigenze mu ntereka yaffe omuddugavu ba mu culture twazimbanga ennyumba ng'eno ne tugiyita essabo lya waka. Essabo eryo bwe twakuŋŋaananga ne tuggwayo tugeze mu kika muli abantu 10,000 4 ne tuggwayo nti mu gw'omukaaga ffenna tugenda e Bukomansimbi tugenze abantu 10,000 4 ne tutuula embuto ne zivaayo kwe twayitanga okusamira okuseemiza emibi wansi ne tujjayo ekibbo buli omu yateekangamu ku busobozi bwe esi naaga nti bannaaye nze mukama kyankoledde 5 n'ogiteekamu nze neeteekamu 10 oli 2 tugenda okumaliza ng'abantu 10,000 ebi 4 buli omu avuddemu ssente zigenze mu kibbo tugenda okwebalabala nga mulimu emiliyoni ameka 2 wabula kyakkirizibwanga eyalese ekizibu ewaka ng'okakasa gye wavudde omwana wo baamugoberwa mitwalo ameka 3 okkirizibwa ofukamira mu kibbo n'ogajjamu n'ofukamira nga bajjajja abaana nabalese waka naye 3 gano kangatwale ŋŋendeza abaana ku ssomero nga bwenkola bwe naatunda emmwanyi nkomyewo tezaalingako mukono gwerosi teziriko gwa chairman teziri endagano gikola n'abajjajjaabo teri naakuvunaana nti lwaki oziggyemu n'obalako emitwalo ameka 3 nange nina omudaala gwa chapati gugaanye ng'ekizibu kya 10 n'emeka 5 nange nenjamu 15 ona naye siina mafuta na mu mmotoka bakama bange kantwaleko emitwalo egi 5 nja kugireeta n'atwala wabula nga bakugamba tozijjaamu ng'ate ewaka toyinayo kibbo mwotereka ssente mwogenda okuŋŋanyiza gana 3 ogakomyewo wano bwewagendanga abaana ne badda ku ssomero n'okutandika okufuna akasente ng'ate bw'osuula mu kibbo ekikyawaka ketwandiise ka banka akatono eri yabanga banka ennene mugenda okuvaayo mu gw'omukaaga nga tewali yeewoza ebbali teri ategedde bizibu bya famire eyo ontegeera teri manerenda alina bintu byo yadde endagaano yo tagitutte endagaano yo gisigaza eyawakaawo abaana bazze ku ssomero neweewoza eri mu kibbo ky'abajjajja ekinene nojja n'okola era bwe wamala nga 3 n'ogakomyawo n'ogassaamu n'abakama bange nkomezaawo obubaka bwe natwala naye nnyongeddemu ne gineemeka 5 mwebale kungabirira kwolwo lwe tukomyewo ng'ate nange nina kyaga kitegeeza ekika kyabeerangawo oba famire ku bujjajja kyekyasobozesa bajjajjaffe okufa ng'abalekedde square mile nga tatunze ku ttaka lye kuba mwagendanga okujja nga gakasita mu gw'omukaaga bajja sijja kusala ku ttaka ssente ezinaakuŋŋanjizibwa mu kibbo mwe najja n'engula ente ontegeera kati kyova olaba nti jjajjammwe asobola okuba nga yaleka square mile
nga mu bazzukulu tekumuli alina yafuyiika waddemu sukwe ya mayiro gye yaleka nga bakitammwe bagitunda n'abaddawo ne bagitunda mulinako kati 5 ku 10 ku sukwe ya mayiro ekyamusobozesanga okukuuma obugagga obwo n'okukuuma ettaka eryo olukuŋŋaana luno lwe mwakolanga kubanga ggwe esiba omanya nti gye tugenda waliyo jjajjaffe gw'oleeta sukaali n'omugaati ne sabbuuni n'omuleetera n'oli n'amuleetera agenda obikozesa emyezi 6 emirala kuba mu mwaka abantu basamiranga emirundi 2 ng'ekika okukuŋŋaana emirundi emeka 2 ebintu ebyo agenda obikozesa emyezi 6 okuggwako nga mukomawo nga muleeta ebirala nga mumuwa waliyo n'abajjayo jjajja biganye munensobe kangendeko mu mbuga ye kankume ku biki kubyotera n'ogula sukaali sabbuuni n'ogenda awe baasibiranga ssente n'okunyweza obugagga obw'ekika n'okuyimirizawo kye bayita ki ssente nti zirinako gye ziva gye zikuumirwa atakwagaliza ekyo bwe yakiraba n'agamba nti tusobola bafuga nga balina ssente we bazijja zonna tubagambe nti ze baziteeka wa setaani bazituleetere ffe tukoze ebbanka mwe balina oteeka ki ssente eyo toddayo okuteeka ssente mu sitaani oyo aba sitaani naye akugamba sitaani gy'ozitwala nti wali seefu ziba zaakagendako bappa ng'akubbyeko 10 2 olw'okuba yakuteekamu twasega nti gy'oziteeka kumpi wa Katonda tozitunuulira ezo 2 nga aweerera abaana mu yunivasite esinga agula emmotoka esinga kuba gwe kwatamu kayikireeto ogaa nti abantu 1,000 bwe tudipositinga emitwalo 2 olwaleero ku banka emu abantu 1,000 abantu omutwalo gudipositinga siringi 10,000 kale 5 ku banka emu olwaleero mu budde buno bwe tuliko obukodesa 5 ndabanga 5 kale oba mbaze bubi tewali buzibu tugamye ku 5 ezezi abantu 1,000 no milioni 5 milioni ameka milioni 5 milioni 5 kitegeeza ye kati ajjeeko komyoni tekyali aba bw'oteekayo 5 oba otobanja 5 obanja 10 ezi 10 olukumi lukoze eki lugenze ne musaawe eddako omutwalo gw'abantu gutaddeyo okitegeera kati baakujja wantu woyina otegeerera omanye nti bwe tukuŋŋaana abantu 4 nga ffe tukola ekika ne tugende wa jjajjaffe ekitumazeeko okuba nti Soweedi kati atunda ettaka bwogu kuba ye musika wa jjajja gwe walokoka nze ndi musiraamu nnyo oli mukatuliki nnyo tetukyalinnya nze ndi musiraamu nala amalimbo kati gwe gw'omanyi naawe ogambye nti bwe ndifa bantwala erubaga n'oli agamba nze banzikange wa kakanda oba ewaani okitegeera kati twawudde biri twabivaako omuntu n'atunda ettaka ly'ekika atya n'alimalawo n'alisaanyawo naye nga jjajja mwe yalirekawo ku lwammwe ekikulu si busiraamu ekikulu si bulokole ekikulu si bukatuliki ekikulu kwe kuuma kiri ekyalekebwawo lwaki essaawa zino abantu banoonyeza bunoonya ki sente ne balimu okutuuza ssente bantu batono abatuuzizza ssente abantu betwegomba olwaleero gwalina sisita we Bulaaya nina brother Germany nina seme mugundi wange Sweden onoogenda obatuukako nga banaku bazibu tebalina ssente tewali nga byonna babibaddemu abadde Sweden emyaka 8 abadde Calta Smemeka nga tayina yadde 10 ennaku emulumi tukale tubanyiigira bambi ennaku emuluma kubanga ssente yagenda kugigoba naye bw'omalanga ogoba ssente sooka omanyi bagituuza batya era omuntu yenna atatuuzanga ssente tasobola kufuna ssente tosobola netuukuwa akawumbi kakola ki kafuumuuka buli muntu yenna awakaawe yandibaddeko n'ensawo gye tuyita enzibizi ensawo enzibizi
ezibira eyo ngenda gikola olwaleero ebyama byo ensawo enzibizi lwaki tuba nayo neggwanga ligamba lirinayo batoddeko mu nsawo eri enzibizi kubanga ezibira ebyama byo esi togenda gwe buli lunaku tukumanye awuuyajja oba leero aleese endagaano yaawa oyo omukyala bannaye yeewola tolina nsawo nzibizi bannange mumpole emitwalo 10 omwana wange mulwadde endagaano muntu yange yiino n'endagaano leero mbireese weewolera mitwalo mmeka 10 ojjanjaba omwana ofulumizza endagaano ya poloti ya milioni 4 ya milioni 3 ya milioni 10 ya milioni 5 ku lw'okujjanjaba omuti omwana olw'ensonga wejjako ensawo bajjajjaabo bakamaabo emisambwa gyo mugirina okuyiggira gye tuyita ensawo enzibizi ezibira ebyama byo ezibira ebyama bya famire yo abantu bangi balwanye ne ssente abantu babawadde empapula z'amawulire mu keesi nga bamugamba obugagga abantu babatutte ku nsozi balabe emisambo egigaba ssente nga tewabanga musambwa abantu basaddaasa abantu baguze ebyokoola lwa ssente lwaki naye ng'akakodyo kali aka kuzzaawo nsawo nzibizimu mmwe ensawo eno etuzibira oba ekibbo kiri mwe twagendanga ne tufukamira esi n'agamba nti bakama bange embeera eri ewaka bangoba mu nju kubanga okumanyagana oba okusamira gwabanga mukolo gwa kwetunula mu byenyi nga akozze kiki munnange senga omulimu gwaggwawo eyo gyendi ebintu byankwata ne bba wange baamusiba bulijjo tetukimanyi Fred ono mutwale enkyakole kwadiweyayo omwana ono aleme kaaba nti nze bulijjo sikimanyi senga wankubira senga waŋŋamba ono omuwala omulaba ye maneja wange alo maneja kankuwa enamba ya sista wange ono enkya ssaawa 4 ajje akole kubanga mu meetinze agaali amakulu g'okumanyagana ge gaali amakulu g'okusamira kwetunula mu famire esi batugamba weetunda batugamba obeera ennateeti bakakulaba emirundi emeka ddala kiki ekikutwala ku kkubo siina kyakulya bannange siina kino siina kino ng'olukiiko luga nti nedda walina omudaala mu katale kyekyabaawo si kyalina kyenteekako bannange buli atudde mu lukiiko wano twagala 10 ezezi tuli abantu ebi abantu 4 nga gwe bulijjo kapita akumenya wa mitwalo aga 2 ovaawo n'emitwalo 7 naye kati olina kyobanja ddayo okole ki kyova olaba nti bamaama baffe baakula atya kojjaawe atya ssengaawe atya mukulu we atya omusika wa kitaawe lwaki nti abasika abo baakolanga ebirina okukolebwa era okutuukiriza okusamira kuno kiva mu kigambo kusamize mibi bye bayita era buli musamize aba yassa omuzeego omuki omubi tosobola kuba musamize ng'okola omize emibi tosobola oba weerimbise bwerimbise omusamize yoyo omuntu assa emize emibi wansi n'agenda n'empisa ennungi kyekyatwala ne bagamba gundi baagenze kusamira era ne twetunulamu empewo neeyogera neekugamba nti gwe lwaki wakoze kino na kino gwe lwaki okola bwoti gwe lwaki okola bwoti gwe lwaki okola bwoti kakati omuzungu wagiyitira sitaani n'agamba kino sikirabangako kino sikirabangako nkoze ntyo kiyungula ekintu yabuuza buuza nti witchcraft is this witchcraft kati abantu nebaga nti yali yeebuuza nti kiki kino yali yeebuuza witchcraft is this konaga witchcraft alaba omuntu ayogera eby'emyaka 8 emabega
alaba omuntu ayogera ebyabaddewo eggulu ng'ate yabikoze. Era abazungu abo baatyanga nnyo amasabo kubanga abazungu abamu battanga. Yajjanga n'akubuulira eddiini n'ogaana kuba essasi. Kati we baagendanga mu masabo ng'omusajja oyo amubuulya kye yakoze eggulu n'amugamba nti gwe wakutte emmundu n'ottagundi. Omuzungu ateekayo buteesi misinde n'agamba kakati emuveeyo oyo sitaani kubanga sitaani ng'ayogera ebituufu byakoze eki byakoze olunaku olw'eggulo. Era abantu bonna ekibatiisa mu basawo oba ekibatiisa omusawo asooka kutunulamu n'agamba esi gwe wawagundi obutwa. Asobola ositula omuzimu ogwa maama omwe yafa ne gujja ne gwogera eyagutta. N'agujja n'agamba nti sigenda kwogera. N'agamba nze gundi yantuga n'ansuula wano na wano. Okitegeera? Kati bwe tuba twogera ku ssente gwandaba nga togulanga kibbo toyina nsawo nzibizi ebyokunoonya ssente biveeko. Ebyokufuna okunoonya ebyokunoonya anoonye naye ensawo enzibizi bw'oba toyina kibbo ne gye tuyita ensawo enzibizi ezibira ebyama by'amaka omwo mwe tutoola ssente. Naye n'omwana eyakolodde gwe n'ogenda ewa muganda wo n'omwana alwadde ssenyiga gwe n'ogenda toyina nsawo nzibizi kubanga ensawo ssente zino ez'abajjajja zivaayo wakati mu kulemererwa kwonna. No abakama bange kantwala emitwalo egi omwana mulwadde ate naddawo. Naye ekikusesa kye kino tosobola kwetoolera wiiki nga teginnadda. Tekisoboka. Tosobola kwetoolera wiiki ng'ebiri gye wajja mu bajjajja teginnadda oba mu balongo bo nga tezinnadda. Waliwo abantu abalina abalonge waabwe nga baweramu ne miliyoni 600. Abalonga ng'ekibbo kyabwe kiweramu miliyoni 600 oba miliyoni 10 mu kibbo ekyabalongo. Naye okumanya ebintu bino by'amaanyi nga mu maka gonna bano tebalowoozangako kujjamu kakadde. Ontegeera? Nga waziggyako ebirowoozo ekigiisa ensawo enzibizi ekuggyako ebirowoozo by'ozirowoozaako ssente ezo kyokka eziri mu banka ozirowoozaako. Era osanga omuntu ng'avuze emmotoka ataddeyo kaadi baggyeko akasente anywa amafuta baggyeko kino akole bw'ati akole bw'ati. Okitegeera? Naye ng'eziri mu bajjajja be tazirowoozangako zijjamu kubanga bwe ziba ziyigga ndala zirina okukiipinga ng'ofuna onoonya zijja osobola obutakwata ku ziri zikuuma ssente zaazo. Nkwata muguno okwata muguli zirina okuyigga. Omuntu alina ekibbo kyateekamu ssente awaka tebakulima nti addayo n'agamba nti ssente zimbuza olwayo mugye muwezi omu kibbo. Waakiri asobola okuba nga adda eka nze olunaku lumu nja kunyumiza sitole nga tetuli ku kamera. Nali nzira ewaka nga byonna biganye. Enkota y'ettooke n'eva ku motoka. Enkota namba n'egwa. Emmotoka yasigala egenda yakuba buhampu n'egwa. Naye ng'emabega kuliko abantu bameka? Bana. Emmotoka teyayimirira nti bajjawo ettooke. Negenda emmotoka ne yeeyongerayo n'entunula eno n'eno n'ezigyawo ettooke n'entwala waki wamagamaga bakwendaga abantu tebagamba nti naye nga mu bigere 10 ntambudde nga naye leero lukoze eki luganye ngenda kulya ki banne enkota yagwa neva ku mmotoka kandi nga naye ebintu bino abantu abamu bakiraba ng'ekyokuzannya naye tomanyi kyekitegeeza muntu kukeera ku makya n'oggulawo akawunti yo mu bajjajjaabo. Tomanyi kyekitegeeza ey'akawunti gye waggulawo simanyi mu banka ki waggulawo misambwa gy'abantu mirala nnyo. Ekisooka nnyini kampani eyo nannyini banka eyo toli mulabako mu nsi eno. Toli mu miitinga ne bwaku miitinga omwagaza ki? Genda obalumbe nti oyakwewola olabe bye bakutuma lojja okakasa nti ssente. Beera client waabwe okumala emyaka egi
ogende bandi oyagala omutwalo ogukukuwola kale na waliwo kati kengeze kanku ekyo gabirako moka zaffe ziri zisiyenta eri ku UBF ekyali mu miliyoni zanga 15 18 nobagamba nenja kumpola miliyoni ezo nagamba simanyi ogwo omwaka teguyingira mu system omanyika twakyusaamu 210 oyo tajja kukola miliyoni ezo nomanya nti naye banka zino si mikwano gyaffe omuntu yenna atambula nga mulamu nga tokeranga ku makya kugulawo akawunti nabajjajjaabo abakukuuma ebyobugagga bigenda empola oyinza obutaba na sente omanyi abantu basuubira nnyo obugagga buno ajja kubuuza nti muze bweza yagigulawo yayinaki otegeera kakati omuntu eyagulawo akawunti ne bajjajjaabe akkuta newaba n'omutwala abamukufu etoyinza musanga agwirana na bintu atagulangawo akawunti newaba n'akawumbi awankawanka omuntu eyagulawo akawunti ne bakamaabe tagwirana na buli kimu era be bantu boogera osanga sibene kampani etwala abantu ebweru emubbye eri awali yamubba sibe yagenda mu bamanenda bamubbye awankawanka bakamaabe bwe baba baleeta endagaano y'enju yofulumya yakyo giwe Brian akola emitwalo aga 5 totawaana gulawo akawunti ne bajjajjaabo lwogenda otegeera nti sente zirina kutuula mu nnyumba y'omuntu kyebagamba nti oyo omusajja mugagga nnyo bagamba ku nju waliwo ekisenge ekitaggulwa kyekirimu banka ye ne mu banka gy'otereka waliwo we bataggula n'obupande kwebuli bagamba ayingire nalina kuba sitaafu kyokka ne sitaafu alina waakoma ne bamuga nti ayingire nalina kuba manager oba director ontegeera kyokka ne manager wa banka owa wano alina meeting ateera mu atatuula ne bamugamba eno yaba owner ate twayise ba manager twayise ba CEO bannannyini kati fuluma otegeera kakati lwaki bakamaabo bosobola okwogera nabo naawe n'ofuuka manager nga bajjajjabo be ba CEO omenyekera ki bababbye sente jankutwale wansi w'ennyanja jankutwale ku nsonda y'eggulu waliwo kampani waliwo story ebadde etambulawo ku TikTok eya be babbye ogenda ebweru buli muntu alina omanyi waliwo ffenna we twatuuka eruga bannaye batukiveemu nze waliwo kampani yanzibako miliyoni zange 3 naye nawona nalina bbawa 9 ne mbawa 3 naye nga manye kikubbisa kankigambe n'olwaleero omuntu yenna alina kyalina okukola wano ebyokusaba visa biveeko tosobola genda ate munawe batokiwulira ne mutima nkugambye babakaka bukasi omuntu yenna ng'olina obuvunaanyizibwa bwolina era abo bonna ojja basanga bwe baba 100 nga lubaala lumaabo ttaka ttono kubanga weebuuze gwe gwe babbira sayidi z'entinda gwe gwe babbidde ku Salama Road kampani eyali enamasuba teyakutwala kampani eyali ematuga teyakutwala maama abagenda gwogwa mu baffere oliko ekibanja katukumaleko obusente bwonna paka lwolituula wansi n'otutegeera n'otumanya ojja linnya ennyonyi nga tewali akutaddemu nalwataddemu yadde olwammeka n'olwataano kubanga oyaayaana okwata kino n'okwata kiri n'okwata kino nkugamba ebigambo bino munoonyeza sente naye sooka otegeere batuuza batya sente nga tonnagwa bigona sente etuula etya kuba buli muntu gw'olaba mu nsi asobola okufuna sente naye okutuuza kye bayita ki sente era abasajja bangi bola noga nti oyo Soweedi nno sente aludde nazo sente azirina abasajja abo be bakugamba nti oyo gaaya aludde ne sente ojja kumusanga nga tapapirwako tomubalira ddiiru nti emisipi gifuna era omusanga lunaga nti sinaamu sente genda onoonye abayinza ogigula kuba amanyi omuntu yenna yatuuza sente tagoba ddiiru ezo zitaggwa ate no baŋŋaba abagagga munnange tebagera
osobola otuuka mu matugga ne baga nti aa oyo gw'obuuze nannyini kalina eno ye nannyini kalina eri egy'emizigo giki naye ng'omusanze kapikipiki ali awo yategeera batuuza ssente nga ne w'omugamba nti kakati ssebo ndabye wali ekyemmanga batundawo emizigo gikolawo nyaga nti sirina ssente naye ng'azikola ki so omuntu yenna yatuuza ssente era bw'oli omuntu nti ngoba ddiiro omanya nga tamanyi ssente yatuuza ssente taba mu ddiiro ddiiro yemutomera emutomerera awo ye waali watudde ng'ewantu badde batundawo miliyoni 4 mu ago ye neemutomera n'agula miliyoni 2 nanze mbawa 2 era oba mugende kuba ye mumativu alina ssente kuba alina ssente olwaleero agula ekyakawumbi miliyoni 100 ataziina ne banagamba emitwalo egi kati ye kyamanya kukuuma ssente gwe kuuma ssente ebirungi bijja kujja pakuka ne ssente bateekwa zitwala gwe gwerana ne ssente bakulageko nti zikola ki zigenda bantu bangi babatunzizza amaka kino nno kiri eno mu sayidi yaffe ey'ekisawo wagula mu kkubo lya Musambwa wagula waliwo ebyokoola bagamba ne bakutunzisa omuntu emiliyoni ameka 5 ne bamugamba kati bw'otunda ezo emiliyoni 5 zikomyewo wano ate ofunemu ennyingi zijja kukola miliyoni bimeka 5 kati abo beetuze mu sitayiro eyo tobabala naye ng'ekimusumbuwa kiri eki obadde okimanyi nti omuntu alina ensawo gye tuyita enzibizi bw'okola ne puroguramu sente zemukkanyiza zisula mu nsawo eyo neoba ne puroguramu nebweza noba ne puroguramu nange nti esi yansabye emitwalo 2 oba tugenda gatta bizinesi aleeta 2 nange endala gy'emitwalo 4 kati nzisuza mu nsawo eri ne baabakama bange tugenda enkya kukola ne esi bizinesi nga neza esi nzire buli omu asuze nazize tugenda miitinga mu tawuni ayina ensawo enzibizi mwe zisula naaga bakama bange bwe biba nga biddiru bya kifere oba kunziba sente ziizo mumbuulire bwe yeebaka kyaloota ekyatajja nga bamuga nti tolinnyayo be bantu b'okola naye appointment n'okuba essimu nagamba muna esente zavuddeko ebizibu nabadde nazo naye byaganye kati ate siinaawo tukite kale gwe genda okole kale senga wankozesezza biki yazisuzizza wali mu bakama be n'abaga bannange ŋŋenda nkya kusasula ttaka naye sente zino gye nzitwala bwe wabaayo ebizibu nga polotiifu bakama bange mwe muba munkulemberamu kati aloota bazimubbako aloota sente bazimubbako aloosa atuuse ku poloti bamugobye bamukubye emiggo enkya tagula kati be basajja bogandi ajja n'abaga nti anja ggula enkya nja kujja emitingi ebeere enkya ssaawa 4 ne mulinda kunnya nakivuddeko nagenze munnaye okuddayo okwebalabalamu eka nga sente tewali ne bamaliriza nga baguzeewo aba yakagulawo nga olabawo magye na poliisi ng'eyagula baamuguza mpewo talina wajja sente ezo tezirina nsawo yagenze mu bank n'atoolayo abamu basasuya na mu bank nze banana kasasuya mu bank kati oli kyakola babbi nnyo bwe mumusaba miliyoni 5 agenda mu banka n'ajja miliyoni 5 n'ayisuza mu nsawo ye bakama bange ŋŋenda kutwala miliyoni 5 bwe wabaayo obuzibu bwonna gye ndaga ombuulire ne bamwata olinnyayo mu kirooto afunirawo obubaka kubanga akola ne bakama be teyetumiikiriza labayo lwaki kugamba nti ogula gwe manager bali be ba CEO manager wa banka talina looni gy'asobola kuyisa nga tetuuse ku batop true that teyita era top omuwaga nti tomuwa tebakuwa ssente asobola ozigaana bane temufulumya
million 600 mululeke olukaaga terufuluma manager sokukkiriza wano mundeeba waggulirawo nagamba gumiikiriza amanyi kakati tukyali mu process oyo muzungu mugezi iya gikutumira process nawe n'oguma anti process basooka ne bawandiika negundi manager n'atunulamu negundi n'atunulamu bali ku top singa bagamba nti tetuli mu mbeera nnungi olukaaga terufuluma odda ne bagane gezaako ewalala kiraka kikoze eki oba kale tujja kusobola kuwaayo zino tetujja sobola kuwa lukaaga kati wano bw'oggulawo banka gye tuyita eya culture CEO gwe musambwa gw'osamira goze n'obuuza esi gwe ngenda owa miliyoni zange 10 bituufu anaazizza ngenda kuwaayo sente zange gwokimanyi nti waliwo abantu abakomanga ku geeti yeyo kampani n'atuukawo eyo gye bagadde n'atuukawo omutima ne gumukubira n'atunula kanzireyo naga sijja kgenda oba bw'otuukanga mu kifo w'ogenda osasula ssente ne oba ogenda ku kibanda ggulawo mmotoka okimanyi nti bantu bangi asanzeewo akaayana emmotoka gye mwanguza baginsiseeko ku kkubo awo togula awo tambulirawo empewo yeekulaze bino byokyamamu bya kiyaali bantu bangi basanze ku makampani abaana abakaaba ebweru waazo banemaze emyezi 6 sigenda bambuzaabuza oli ayingira kwongera kusasula weterawo lwaki woogenze mu kifo osoose amaaso gasoose landinga ku maziga ekyo kyebuuzanga nnyo lwaki wengenze nsanze balwana nesituukira mu kaseera kali nga tebannalwana naye ngenza okuyingira banka bwendi nga mataayi wano waliwo obuzibu vaawo kubanga empewo ya buli muntu ekwolesa ekiri mu kitundu ekyo kati bantu bangi be babbye mu kuwalirira kwabwe omuntu nagenda ne bamulambuza ettaka oboda mutudama ettaka eryo no liriko enkaayana ejjo abasajja babaddewo awo nga beekuba nze mbadde simanyi nti ojja naku ttaka eryo nze nja ddigula ebyo nja bisobola ebyenkaayana n'afundikaga na kati miliyoni za 5 ge yateekamu tagalabangako naye ng'empewo yayogererako ono wa booda emulabule kubanga lwaki owa booda ono kakasa nnyo ebigambo bye takumanyi jjo genda ojja kujja sente tamanyiyo kyakubi tagenda ggulawo emiliyoni woogula emiliyoni 5 owa booda taziina takulemesa butagula wabula akubulya kiri ku gurawundi kati gwe n'okiwakanya olw'ensonga toyina ate nno munnaye waliwo abantu abagula ebintu we batyo nga kimanyi ddala wagula wankaayana n'agulawo ye olw'okuba alowooza ayina amaanyi mangi ontegedde waliwo ne gye yagula nabba kati alowooza ne wano we wati wagenda olumu ne walemerayo sente ne zigaana ate ng'azeewoze buli muntu andaba sala nnyo amagezi n'onoba n'akabbo bwe kati ne woba oli Bulaaya gulawo ensawo enzibizi erimu bakama abo nga tekwatwamu nga yiyo mwotereka okwate nga akasente okateekemu kanti bannange bakama bange munjigire munsumululire munzigulirewo muntaase nfune osanga ono afuneyo ekibbo talina kyatekamu oba atekemu bw'ofuna olweza nebombo teekamu tandikiraawo tolinda bingi teekamu 1,000 tandikiraawo mutunge ensawo z'abajjajjammwe lwakuba nti abamu balina ekintu ky'abajja mu mutwe kantunga ensawo y'abajjajja nga ggawale nedda ssebo twabiganye wano kakkana buli kintu ekigenda na ppaku kakkana buli kintu ekigenda ki kubanga ojja kwebuuza nti akakoko akazaaliddwa eggulo baakanyonyi kaba n'okugulu kutono naye ko kayimirira ate omwana alina entumbu ennene tannayimirira kubanga omwana tasobola akanyonyi tekawangaala kyekimu na mwana ekikula amangu kifa mangu so kkiriza okwate empola nti bw'onyiga ku ntumbu eyo nene nnyo okusinga ey'akakoko
okugulu kw'omwana wo naye akako kuba kazaalayo ne katambula naye ate kajja kufa omwana n'amala mwaka tannakola ki tannatambula kuba ye agenda kumala emyaka mingi so kitegeeza alina okusiba okugulu kunywere bwe kuliba kusituse atambule kusobole owanirira omubiri ogwo kakati baganda bange bw'oba tonnasimba mirandira kibaita okusimba emirandira mu ssente kwe kukakasa nti tekyali muntu akulogera mu ssente sooka ekyo kimastaringe nti esi ne bonzijjako omutwalo tolina kyozikola ezange nti olina waaba atute sente ya esi tebakyagirogeramu sooka ozigange omuntu gwennyini olina okuganga ssente yo egangibwa eyo naye process nga tunagenda kufuna kibbo gwe sooka okifune oba okifune then omastaringe nti tebakyakolera mu ssente zo ddagala lyonna naye sente oba tebasobola zikoleramu sizo sente zagamba gundi wakuwa sente zo za bisiraani ez'ekisiraani za kisiraani bino ebintu bibiri bigyemu enjawulo tugenda tukinyonyerako mu maaso essente za kisiraani alina ebizibu bye naye enza kati okuddira nti omubiri gwo tologebwa okitegeera nti bizinensi yange yo tosobola giteeka mu ddagala nedda mabega nagiganga kyaggwa akati kyetugamba nti ne mu sente baziganga nga nawe nkuggyako omutwalo nenjagala okukulogerako tekikyakola kyagaana kati woofuna ekibbo kyo tulimu kulaba nti tusobola tukumye test tubeere ne sente zaffe otuuza otya sente bwezituuze tulabye ensawo maaso tugenda kubeera tubyogerako lwaki omuntu alina ensawo ekola etya ate n'ekibbo kubanga byonna bibiri ya muntu abyetaaga ekibbo obikoze then sente oziganga baleme zikoleramu ng'oli ne bwazikutwalako amala biseera awo na tuli mu process ya kubeera yakufuna kye bayita sente va mu bino byebakuba jangu nkutwale tekawe lubalo bikulako bajja kukubba okitege nze nabagamba dda afunanga sente bwe zityo onyambanga nompa nendyako ne bakuwa akawumbi oleese ensawo simanyi kateekamu omuti guno suulamu sasula emitwalo 5 mu 7 ofune obugagga tebakikulimba ekyo teziriiyo sente zitege sente zituuze sente zigange sente baako bakamaabo we bayigira oli ajja kuŋŋamba ebyo byonna nabikolakola dda zaakola ki zaagaana wagendera ku mulamu agwo gwakugaggawala kino kyekugamba si bugagga esooka okakkane tonoonya bugagga noonya kusooka kutuuza omanyi muntu asobola okubeera ne sente alya anywa n'ebirala abyetuuza naye nga mu mutima gwe muli ate abo tebakirafuna alaba ensi alaba kugamba oba ayagala zakwebakamu bwebasi ne mu basawo mwekiri era nze mbeewuunya nnyo ddala bw'otunuulira omusawo jjajja w'abaana oba senkulu nga yeekubisizza ekifaananyi ne miliyoni 2 bando mbw atudde ku mmotoka simanyi alaga emmotoka otegeera kati oba tewasamira eyasamira ebyo tabyekanga abaana balaga ebintu awo anti kakati olubakkubi ajja bwana gamba kino kyetuyita okusamira ajja bwati nalaga emmotoka nalaga ennyumba naga katulaba tubagamba musamire mubeere ngaffe so wakola babeera bati alaga emmotoka kati n'ogaba omusajja alina Range Rover alina gundi alina ne Benz omusajja ono kyakakusamira afuna ssente bw'olabanga ekifaananyi ky'omuntu yenna nga yeekubisizza ne ssente ekifaananyi bw'abanga boyfriend onyambanga n'omukyawa kwolwo By the way, nange ekintu ekyo sikitegeera sikyagalira bw'olabanga omuntu yenna mu nsi n'azituulamu neyeekubya ekifaananyi bw'abanga boyfriend wo mukyawe baba girlfriend mute alina ekikyamu kya mission anti kati bw'oba wandabye nga tutudde wano ku mmeeza ne miliyoni 10 kitegeeza nja kukubbako miliyoni 2 baga nti kati amwesibako lwakuba yamulabye ne ssente naye nga muri yo sense teziriiyo
anti baddira eno n'asiba y'etaano wakati mawulire n'eno n'asiba y'emeka egyo giba 10 ne kali n'asiba n'etaano wakati mawulire bipapula tewali ssente neegi yale nakuzibakolayo n'ebicu kwegamba nezolaba mu video ontegedde n'akupangira waggulu. Wali omuntu ayinza okukola akawumbi ng'akafunye mu kukola n'akapositinga. Omanyi balina obuwumbi mu mayumba gaabwe. Kampala abantu balina ssente. Omanyi abapositinga bameka abapositinga akawumbi. Teri muntu newe ziba milioni 10 ng'omuntu akoze enkole n'agenda n'akola omulimu ne bamuwa milioni 10 just oba kakadde n'akapositinga. Nze oyogera bwoti Mr. Bweza bantu batwale wano waliwo omukwano gwange akola interiors akola ebintu ennyumba zirabika obulungi kati twali tulina deal nze naye nga tulina deal naŋŋamba naye nga tusinkana olweggulo kati twasinkana olweggulo obudde bwali bugenze nga naye manyi omugagga ono yazze kati soke tugendeko ku project eno tumale tukole ki tukomewo netugenda ku project y'omusajja ali awo busaabala ku mazzi kwennyini kwe yazimbye ennyumba ennyumba yagizimbye mu ngeri nyumba ye naye yagizimbyemu nga ogamba nti apartment emu etunudde eri naye ngaakulaga nti yalina abaana be 3 buli mwana alinako amuwaddeko nga olabyeku ku nnyumba eyalagirwa kuliko bino kuliko biki automatic doors buli kimu omusajja ne mugamba nange naye nga omulaba kati omusajja ng'apositinze sente kati era ne mugamba ennyumba eno ngerabise bulungi omanyi omwami yatulambuza ennyumba for almost 1 hour ate nga ffe kubanga ffe twegomba ennyumba naye ne kyali wange twegomba ennyumba n'asalawo agende ng'atulambuza nga watulage n'atuwa ne ku magezi nga ffe nagamba ate mulina opportunity biki okola bino nabiri ne batuyita ne tutamaliriza nnyumba eyo olw'okuba obudde naye for almost 1 hour nga tulambula nnyumba eyo naye omwami oyo tulina ekintu kye twamugamba nti ennyumba eno weenaggwa otukkiriza tujje tugikwata abantu balabe nti ate nga mwami oyo bantu bayinza okugamba simanyi gavumenti omwami oyo yali abadde bweru ng'ayagala kukomawo Uganda kuwummula ng'ali awo ayambadde ebisapatu bye he has the money anti sente zoogera kasolabanga omuntu ayogerera sente omanya tayina bw'owuliranga omuntu aga nti ffe tuyina ssente muviire wabula bakubanga akaama omuntu nakuba akaama naga esola agaayo yalina ssente omanya nga azina ne kasita olabanga omuntu ne waba avuga mmotoka n'apoliisi ffe tuyina ssente tugenda kulya ssente ffe twakola dda tokyama waali tayina ssente tezoogera eyaleese tenti mu lumbe eyakoze ku mukolo gwonna tayogera bakugamba bugambi nti oyo nno yabikoze olengera oligayi yakoze byonna yabikoze tasobola kwogera kuba yabikoze eki yabikoze kakati buli lwolabanga omuntu kino nkibabuula n'agira bw'ati nga wano bbando nze ne waba mukwano gwange tetuddayo bwoziganya kuba essente za bujja essente ya bujja nnyo era abantu abagenda ng'obagoberera ebbanga bwe liyitawo addayo mu balunkupe ssente za bujja kati abamu ogenza obatunuulira n'agamba lino ejjembe lyange lino jjembe lyange si we bakola abantu tulina okukeera ku makya tuwe ebyobuwangwa ekitiibwa tuwe bajjajjaffe ekitiibwa tumanye nti bino bye tukola ffe tuyitamu buyisi n'abalala bajja bagenda bikola ki bagenda kubisanga n'abayitewo omuntu eyasamira ng'osuubira kati nze sikyalina kye neekanga nga kize sikyalina kuba mbisuubira sikyalina kkoro gye ntya sikyagirina kuba nkisuubira nti nsobola okukubirwa essimu eyo
nsobola okufuna ekyo kuba lwo byenfunyeeko nga si magezi gange nga si kutegeera kwange wabula nga bizze kati buli olaba nga omuntu akulaga bino akulaga biri oyo teyabisuubira ate era abantu abamu tubasaasire balina bye batakuliddeemu omuntu akuzeewo waka maanyi ga kifuba yeeriwo tosobola kusanga mwana ayavulidde wansi wa mpiira gya mmotoka n'apositinga emmotoka kiri nnomo abatera opositinga obuyumba bwaffe be baffe munnaye abaakulanga enkuba etukuba naye omuntu atalina nju esinga ya kitaawe kizibu gipositinga nga wakulira mu maka agataatawo kizibu kuteekayo ennyumba yo ontegeera kiri nnomo abantu abasinga bwe bannavaayo ne balaga ebyabwe oyinza okuva ku mitimbagano gino nodduka emisinde omuntu bw'anaavaayo naga nti katupositingemu ssente tutera okwogerako nti bannange tususe nnyo okupositinga ebintu ebimu nakoze kino nafunye kino netwogera kino walibaawo amaanyi amabi waliwo ekintu enajembi n'abaana ndaba n'abantu ng'akyalina mu ddwaliro bw'ati napositinga omwana oba neyepositinga ng'ali lubuto okimanyi nti basobola ddu kujjamu olubuto ne luvaamu ese waliwo atayagala ozaale badde mmanyi ffenna nga takumanyi takulabangako naye nga tayagala obe na mwana era n'akola ekisoboka obuto ne luvaamu olwo bawala bangi be tulabye ne lukulukuta abamu ne bafa awe n'agamba kati okimanyi esi waliwo omusajja gw'oyinza okufuna nga muwala munno mwayawukana alina Germany alina Denmark aliwa kati agirula post gy'otaddeyo nga ye musajja gwe yeeyagaliza mu bulamu bwe nga te tafunangako n'asirikana nti ono tajja beera naye nakabeera atya naye okategeddeako ekifaananyi kyo n'akisindikira bweza mu bwangu kuba ye musawo we n'amugamba mbadde nsaba abantu abo baawukane weetaaga kinaki onamwana neetaagayo kino na kino ese ogenda nga gaaya agenze akabaate kaba mupositinga musajja akuleseewo ng'akuleseewo okimanyi nti abantu abamu balina babba baabwe ne bakazi baabwe tobalabangako tobalabangako kakati ekintu kino kye bayita nange nalayira sente tekasukibwa tebakasuka sente nti katwala wampadde wano ku sente nenkasuka bwenti kibi sente tebagikasuka era bano abayimbi bakimanyi abantu sente zibakanyuka ku stage kyona tebazigatta mu zaabwe ezibakanyukawo omuyimbi ng'ayimba ku stage abatambula n'abayimbi ekyo bakimanyi ezo bakasuka we bati tebazigatta mu sente zaabwe tazigatta era azikwata n'atandika abamu no kwe bagabira n'abaana be batambula nabo gundi ebiri gundi esatu ezo ez'oku stage abasinga ezo enkasuke tazigatta mu sente ze kati ate gwe okasuka era nkiraba nnyo abantu nga bakikola kibi nnyo okujja mu sente mu nsawo nga zizo n'ozikasuka kati waliwo ebintu bye tugenda tweyigiriza omanyi tukoppa ate nze nenza okwewuunya bannayuganda tukoppa nnyo compare to other people tutandise okulaba abantu ku mikolo gyabwe bagakwambala nga banigeria mu kifo kyokwambalanga wano kyokka eri tebasobola kwambala nga ffe wano tukola ki nga we twambala kakati abantu abanigeria balina omuze ogukasuka sente baoga wakatiti nga wazanga kanne wano lwabitandika bakasuka sente kakati sente yonna omuntu yenna akasuka sente gwe weegendereze nnyo abantu abategeera kye bayita sente asituka n'agamba mwana we yeebale kusoma yeebale kukola bulungi mwadde $5,000,000 ajja kujja ewanka office oba alabe sekuritale wange oyo amuwa $1,000,000 meka naye olowooza senga abadde wazikasuka yandimazeewo ssaawa mmeka genda ng'ozzaayo buli katambi k'omuntu yenna eyali alinnye ku stage n'atandika okukasuka obukasusi sente wa gy'ali ddayo ku social media ojja bulaba ng'agira ati
abantu abamu asituka najja nakwasa sente bakwasa nkwasa lwana omukulembeze w'eggwanga alina ebbasaazi ogenda ne bakuba ebbasaazi kakati abantu bangi tunoonyeza bunoonya sente ne tutamanya bwe batuuza sente erina okutuula. Lwaki buli lwofuna sente emmotoka yo yeefa? Lwaki buli lwofuna deal neekutuka sente ne zijja awaka ne balwala? Ekyo bonna aba tonnakinoonya. Kyebayita sente okuyita mu ngalo zibayita buyisi. Lwaki gwe buli lw'olyagala oggula kapoloti waakiriwawo ekizibu eky'amaanyi maama walwala muganda walwala ekizibu ne kijja naye nga sente zo zifa bufi ne zigenda sooka okyejjeko. Kyonna kizibu kizibu. Waliwo abantu nga lwazifunye wakirizigwa wakiri waleti egwa sente. Waliwo omuntu nga bw'aba tannazigulako mukazi tatereera sente. Agenze ku sayiti bamusasudde inginiya nga bw'aba tannazigulako mukazi obulamu tebutereera. Si kukwana kugenda ti malaya wammeka weetaano n'amugula obulamu olwo ne bukomawo. Oliko ekizibu weetereeze mugguleewo akawunti n'emyoyo gyammwe. Bakama bamwe bayingira enju buli lunaku alaba wakuyambira nga tewali ayingira enju neyeetooloola wasimba akuyigire tewali n'atema. Ogula firiji ya milioni 2 tolina nsuwa ya mitwalo 2 nyumba ensuwa jasi ya mitwalo 2 teriimu n'atema. Waliwo kyegendereza nti osoosanga amaka nga bali tosuubiramu nsuwa n'ogisangamu bulungi nnyo n'agamba ndi muneza amazzi g'ensuwa gampoomera era ng'agala nnyo abaana banywa nnyo aga firiji nenza akasaagala nnyo binyogoga nnywa ku nsuwa kuba yakimanyi nti waliwo amaanyi ageetoolera mu nju ye ate ne geetaaga okunywa ne ganywako ne gakola ki gagenda ne gatema. Bwe geetula gati ne ganoonya waateeka nti weewaakuŋŋaanyiza muzzukulu waffe enkyayige ne gatema. enje sente azifuni byonna baabikuggyako bagamba leeta eno mu bbanka leeta tukuterekere leeta tukutegeerere leeta tukukolere kino leeta tukukolere kino ontegeera. So baganda bange nga tonnanoonya bweza nze ennaku njikooye noonya ate sente ziyita abantu mu ngalo. Sente zimpita mu ngalo sooka onoonye gye bayita ensawo enzibizi ezibire ku byama byo yonoogikwatangamu wanaabangawo amaanyi agakyuka mu ggwe. Ensawo enzibizi bazitunda wa? Bagikola bukozi. Waliwo abantu ng'alina gy'agenda mu basenkulu be bagikutungira n'abasawo baziina. Abo bonna boolaba bakabona bakibaani bazirina mwakuŋŋaanyiza. So kakati ensawo enzibizi gifune we bagikutungira yenna gye bakutungidde gitwale. Abazimanyi bakimanyi agimanyi we bagitunga agimanyi we bagikola. Talina kyateekamu ne boteekamu olweza n'ebbombo era naye mu nsawo funawo ogiwanika ogula zino eza black zino ze batunda ensawo n'ogiteeka muli munda n'oteekaawo. Anti abantu bayingira enju zaffe bannange. Omwana wange we natuuseyo kyava yeesisse gundi yagula amayembe nagalabye ekisenge. Omanyi waliwo omuntu akimanyi nti olubugo ddagala ddogo buli walaba olubugo kuba etungibwa mu lubugo. Kati oli bw'alaba olubugo nga aluyina katiteeka mu nsawo eya black suula muli wanika ensawo enzibizi. Kakati lwaki olina ensawo enzibizi wali ate ekibwa kale twogedde naye lwaki byonna bibiri osaana obyetaaga tujja fukamirangako wali mu kibbo. Bano omuntu yandibadde n'ekibbo waafukamiriramu n'asabako
ekibbo ekyo kikulu nnyo omuntu okufukamirako n'abaako essaala z'akoleeza ye nga ye n'asaba ku bakama be n'asaba ku maanyi agatudde mu ye okukola. Ate n'ebyo tebabiseera. Byemmeka byo? 15,000, mutwalo, omukitundu. Wese ofunyeyo ekibbo nekawa katono. N'ofukamirako awo ku kibbo ekyo. Ntekamu olweza n'ebbombo still. Tufuna akota misambo. Anti lwaki abantu abamu batera okugenda mu mbuga n'akumira eyo ku kyoto. Ekyoto. Kubanga abantu abamu bajja kifuna bulala. Akaŋŋenda eyo nkume ku kyoto. Nakyo kikulu nnyo mu ssente. Ekyoto kikulu nnyo mu ssente. Ekyoto. Omuntu anoonya ssente. N'omuntu anoonya okukomyawo amaanyi g'ebyenfuna. Ekyoto kikulu. Era kyegendereze nnyo nti bw'onootambula mu maka g'abantu abamu ebyoto bikomyewo. Ategeka wali ekyoto kye. Nabeerawo n'ekyoto kyo. N'akumako ku muliro. Empewo ekyoto kino kireeta amaanyi amalungi okusembera. Ate ne kigoba amaanyi amabi. Kireeta nnyo amaanyi amalungi. So kati olw'okuba abantu basobola kuba na byoto, afuneyo akoota misambo akakola ng'ekyoto. Ng'ekyoto. Olw'essande ng'olwo kateekeko omuliro. Manda ga 10. Gateekeko kaake. Kabeerewo awo mu sitowayo. Kakumugawe kamabange mwotereeko wano. Manda gokka? Manda gokka. Bw'oba olina akabaani teekako. Teekako. Osobola okutematema akasaana. Teekako kaakeko. Ayinawo space osobola okukuma ekyoto. Kikumeko mwefamire mbabuulira. Bwe muba mukyakwatagana abooluganda mupuripeyaringe maka ga kitammwe. Anti kakati nkujja ku bino. Simanyi bakika baagaana. Ewaffe tebeerayo byoto. Munoonye. Gw'oba oyina ng'olina 5 ku 10 yo. Nga wazimba amakaago. Baganda bo nga basobola okukkiriza ne bajja mukume ku kyoto ekyo. Nga kyabakama bammwe. Mukume omuliro awo. Teekawo just nku kyake. Olweggulo musobola n'okwokya ku nnyama. Okwo kwonna kuno tuli kunoonya ssente. Tuli mu kunoonya ssente.